Abalayi baffe abalungi abamutindo TV tubaniriza ku show yaffe eno Gospel World. Nga olunaku olwaleero sirinze kandi ne bannange kababeeyanje. Hello abalayi bamutindo TV amanya nze Viola. Hello abalayi baffe bamutindo TV amanya Ben Bridget. Yange host wa mu France nga yo mumanyiwe muwira Gospel World. Tuba munsi ya bwa Katonda kanadini nenga tetunaba kutandika kaba ababereza bafawuna kwa lero mwagena tuwaya akayimba omulala tuwesala ekulawo show yaffe yonna kwa lero atidde simusabi okuyimba alina buti sabera tuwoya akayimba Mukama wange nkwebaza okundabirira emmere n'ebyokwambala byonna biva gy'oli. Yanza wanange mwaliko mukwaya nga temunaba kugegenya esalo kuba Kyala Bridget tutandike program yaffe ey'olwaleero. Katoyanjule maaso ga Katonda omulungi, Katonda w'ekisa, tukubaza olw'ekirabo eky'obulamu Mukama ky'otuwadde, tukubaza olw'ebyo byonna by'otusobozesezza okukola Mukama Katonda mu lunaku luno. Ayi Taata nga tukusaba otusonyiwe ebibi byaffe byonna bye twakakola mu ntambula zaffe, mu birowoozo byaffe ne mu bikolwa byaffe. Mukama nga tuteekayo obudde bunene mu maaso go, leka byonna ebigenda okolebwa biwere nga biweesa ekitiibwa era nga bigulumiza erinnya lyo. Kaya abaweereza abo Mukama Katonda mikono gyo ku Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina amiina. Naye nga muli mutya? Tuli bulungi. Emisomo gigamba ekitukola mubuliridde ne munyirira naye nga Mukama yeebale bakuuma. Omutwe gw'olunaku olwaleero guli nti okwebaza Katonda kimuyambako okujjukira ebyo byonna bye twetaaga. Kkiriziganya nange oba si kituufu koza abasinga buli agenda kukyakagamba ngenda kusaba teyeebaza kitegeeza Mukama oba takola. Tunakutegeera nsonga ki eri awo. Kimujjukiza ebirala byonna byetwetaaga. You're right, kituufu ekyo. Anti tutya okiba kituufu kitya kozinze buli gwempulira agenda ku church kamanze ngenze kusaba siranga yagamba ngenze kwebaza kitegeeza Mukama takola eri obulamu bwonna. Oluusi kale abantu abamu bakikwata nti okugenda ku church kuba kusaba naye nga bw'oli omuntu ye mutima yaba ayina ekigendererwa kye oba ekibiba but ate bo bakikwata nti okugenda ku church kuba only kusaba busabye but ate ng'oli asobola ogenda tingenze kwebaza Mukama nankoledde kino yankoledde kiri nakoze bwe nti nabadde bwe nti okitegeeza anti bagaba bagenze saba gw'okusaba okiwuliranga ki osaba ebyo bye weetaaga by'otayina. Nze bwe nali omuto batuwanga order of praying bye tugoberera nga tetunnaba ssaba naye ng'ekisookera ddala batugamba first thank God era nakula ekyo kimanyi bw'omaliriza okwebaza wenenye byonna ebibi bye wakakola bw'omaliriza byenenya then saba bye weetaaga. Kitegeeza ensonga y'okwebaza nsonga nkulu nnyo. Ejjukiza Mukama ebirala tusaba nnyo essaala mu bulamu bwaffe abamu ne tukomplaininga Katonda taliyo, Katonda tabangayo, Katonda takola ki olw'okuba nti tabiddamu naye bwakolera kinene ekitone nnyo n'oweebaza ffe waka beebaza bazanyi kale jjajja akola nnyo emikolo gy'okwebaza neyeebaza olwakino neebaza olw'okuba nti awummudde obubulizi neebaza olw'okuba ki naye buli lwe weebaza ate olaba ayongerwako mu bulamu bwo. Kale kugamba Mukama alaba olaba akoledde kineeno n'osiima kitegeeza ne mu kinene naye ate n'okwebaza waba abantu abamu okwebaza tigundi andaba gundi andabye gundi kino kitegeera ng'abamu ogenze ngenze ku church bandabye nti
ngenze nyambadde olugoye olupya kati kyogamba mukama tasinga kyoba weebaziza ekyo waliwo okubanga neebaza no ku muti mukama webalenga mutima guli ku birala nnyo ngane n'ebirowoozo byange tebiri naawe wendi waliwo n'abasaba nti kansabe ngende bandabe leero nagenze ku kanisa bandabe tebagundi yaŋŋamba oludda olabika ku kyaki kange nenda bikola okuba gundi yaŋŋambye nti ndabiseeko obwadde obuli kati waliwo neyagamba nti the attitude we have when we are giving to God is more important than what we are giving. Webaziza bakulabe naye nga tokinga mu mutima tokiina so that attitude waliwo n'oli yeyebaza ekyamazima ngawulira okwebaza nga in fact oluusi alina na kitono naye ng'ate olaba nti olwo abagundi awa kitono oluusi awa nusu lukumi kyaki naye ng'aluwaayo kuva ku ntobo ya mutima gwe nti mpa mukama batoolako ntini babana nyingi n'apimira ate n'abakola ekyo oba bantu bukafiiri omanyi katonda yaliwo yatuuka n'agamba mu bayibuli munkeme n'ebiweebwayo mulabe weesiyazo ensawo zammwe kati abaguno tebakema ate webagala okujja mu kyaki bafuna nene ndowooza nti bwe tuwaayo ssente babuulizi bebazitwala bebazirya naye nga bambi zibazigenze kukola mirimu gya katonda naye bayigawe nange muntangaazeemu kweyo ensonga ezo sente zetuwa mu kyaki mu kibbo nezijjula ebibbo nebijjula ziragawa mu ndowooza eyange spiritually oba owadde mukama but wadde visually zigenda yamba kanisa kute masannyalaze kusasula baweereza biki naye nga spiritual owadde nti mpa mukama yankoledde ekirungi nze mutonda imanyi mukama ava mu ggulu nazijjamu waliwo mwana yakaba n'amaziga n'agamba maama mbadde ku kyaki ninza katonda kino sente zange tazitutte naye nga spiritually muli mu mutima ogamba mpadde mukama olwa kino na kino however much kitono kitya by the way zawaliwo ne lwenayinako ekikumi I was in need of money nasooka nkwata ekikumi naye mukama ekyamazima kino ekikumi nkireese wabula no si kyekyo wabula nga nkusaba onkolere kino na kino nempayo ekikumi mu mutima nno kyenalina mu bulamu kale waliwo abantu abasinga nga baagala owaayo naye nga tebalina ekikumi kyenalina kwolwo namanya nti katonda yali mutuufu nti mukeme n'ebiweebwayo namukema na kikumi naye ate I think half of my problems were solved with that kikumi anti waliwo n'abalala ng'alina nyingi n'atoolako tugeze olina emitwalo 5 gyoko lukumi ngolooza lwaki omugagga olutadde mu kibbo oyagala mukama akolereko ebyamagero oba ebyenjawo nga bingi oyagalako obulamu oyagalako ssente olina ozirese mu nsawo naye kwolwo olukumi lwoteddeko kwoyagala ekingi okisigaza ate era mukama akunge kitegeeza oba tomusiimye kimala oba ngaagamba oba like kyakuwa kiti oba nti akukeeka musaana ye nga ye kyekirimu maybe nze ndowooza mulimu abantu abamu obanga bakopi bukopi sijagamba bukopi tebalina mutima gugabana naye nga bambi omuntu sitaani aba abakutte mu mutima omuntu ng'omulaba ali smart alabika najjayo wallet ng'alina emitwalo kumpi nga 27 najjamu nusu waliwo MP eyajja ku kyaki eyo munange kwaya twali tusonda gawuli ze tuba tuyimbiramu ndulooza munange MP ze emitwalo 2 agabulako gali solve MP yatuwa 10 ezo bannange 15 osotunuya omuntu hiya kungulu alesoninayatenga obanga mbeti nenga musawa za campaign yagula emmotoka n'emmotoka z'emigonzi emmotoka n'emmotoka za sowani atafana nabiyina osanga olinga akubye suuti yali simaati naye nga talina ddakatano mu nsawo emupibe banabalife masi tonjogeza linnya mwana tonjogeza linnya sokoyeyiba mukaba agenda oyingira mu kyaki eberooza leero 10 lingidde mu kibbo kumbetedde n'ekikumi asigala atudde waali engalo zakuba kyokyonkimanyiriza nti mu bayibuli baatugamba waliyo omukadde omukyala eyawa epensa mu kibbo
kati nze nga nange mmanyi nsobola otwala ye kati oyo attitude ye the attitude she used while giving to her God n'ekirala waliwo abantu abalina enempa again nabagamba nti budde bwakuwaayo kimu kya 10 like thanksgiving taife nagamba sente nentwala 17 naye mukasi namugulira nkoko era tulanamusuubiza tulina oli ekyennyanja ebintu bino ebyensi nebimamalamu waki ezo enkoko zireeta ku kyaki ebyensi nebibamalamu ennyo ate okusinga kiyo enkoko tazireesa abatagenda kuleetera ddala mu kyaki naye nze oba nabakinze I think batukoza batugamba katonda yakulembera mu yes nazukanga kati kye gyali yatugambanga bw'otasaba kiro ogenda kulaki kufa kati nga bwe neerabira ne bakanga sisabye bannangu kera mpulira zinagenda kufa kati nga kyayagala otuteeka mu buli kimu kye tukola katonda yasooka buli kimu kye tukola katonda yasooka nekitukuliramu nga tukimanyira kati abantu abamu bambi tetubanenya nnyo emitima gye balina tetubanenya nnyo neeyisa zaabwe wabula kiva buto bakulira mu ddiini oba bakula nedda nato kaali kekamu naye twakulira mu nsi zanjawulo naye mu mbeera zanjawulo nakati olaba nsobola okubeera waneeno nsobola okubeera waneeno nga nnyimba ennyimba mu Christian hymn nga manyimu ennyimba eziwera 2 oli n'abeerawo nga manyimu olu luno lwawulira nga mikolo yalulira ku mikolo kati eddiini gye nnina tebayemu neeyo naye ate omuntu okumanya ennyimba anti si yeddiini wabula kyembadde njagala omugala twakulira wanjawulo nyinza okuba ewaffe twamanyira kiro tusaba oba ne background yennyini ematali nga musaba ku Easter Christmas kati omwana tagenda kukulira mu famire mama tasaba taata tasaba lwe bagambye nti kugenda ku kyaki bamala mugulira ngo watagula lugoye yakimanyi tebasaba nga n'abalala abafamire ezisinga tulina gana amasabo g'ewaffe kati ng'ogamba iye abawaka bananda batya nga nze ngenze ku kyaki naye ng'eteeka mulina kulagawa mukasubi kati awo yenjawulo eriwo nze mpira kasubi nga nzibi nzekempulira naye nga kyandibadde kirungi bannange ne twebaza Mukama even in our daily life omanyi katonda nze ngena nentunoirya tate waka tata tetulina minyo tata tetulina sabuni tata tetulina ki naye bwaleeta kino ne mwebaza enkya yaleetako ettooka ewaka yalireetera ku piki kati nga bumanyi abasanze yubizi mwena oneetala twerabire okugijjako teyaligabe wanneyiba kale so nekitayimu wetwebaza yaleeta kasawo ka muceere kanyama kugamba afuna amaanyi olaba taata onoono naafuna amaanyi olwo katonda asabwa abanigeria asabwa abaki kugamba ate yatugamba asabaawe ate abamukonkona bonna ali bavubi buli omu n'amuyamba okusinza kuyayanako kiba kirungi ne twebaza katonda olw'ebyo byatukoledde ne tutamulyaza amaanya buba bulyaza amaanya ge mazima abantu abasinga babeera banagamba Mukama tampadde sente bwemusaba kino nfuna kirala biki naye ate nga n'obulamu bwennyini yadde toyina tusaba bubi kyetuva tutaweebwa eyo gundi nina wenjijukirira mu Bible tutya toyina kagaali toyina wilbaro waka n'osaba emmotoka imagine tusaba bubi kyetuva tutakolaki tutaweebwa tusaba ebinene naye nga nebino olabasobola okuwa ekintu ekitono olina akagaali nosanga omukadde mukulu nolemu omuyamba kati agamba olaba akagaali wali eri ku mmotoka tomukuba enfuufu by the way ekiremesa abantu abasinga okwebaza balowooza okwebaza it's all about kola mikolo gyejaba bedde mikolo dede n'ofumba emmere weewe naye nga bambi twebaza nze jjajja yaŋŋamba okwebaza tekitegeeza nti twala ekyoweebwayo mu kyaki tekitegeeza nti kola emikolo nga nze bwenkola tekitegeeza nti kola ki wabula okimanyi nsobola okwebaza katonda ampadde sente negamba kamwebaze by helping you negamba kamwebaze by helping the needy anti kubanga abakuwadde ekyo kyakuwadde kikozesa naawe okuyamba kati abasinga balowooza okwebaza katonda genda omusabe era waliwo ekyaki gye nayitako eyo nga bagamba kwebaza baali batese programu yawe kwebaza Mukama naye nayita nga bagamba Mukama
mukama webale mukama sate zompadde naguze mmotoka biki okitegeera kati abalina ensonga lwaki yeebaza olwakakati naye nga teyeebazizza obulamu bw'atasasulira emyaka egyo gyonna gy'abaddewo naye ng'akyamuze lwaki lwa mmotoka genda okukeera enkya eveewo nga teyeebaza kati n'obwo obuntu obutinya obutasiima katonda bumuleetera bambi nakwa n'agamba oba tetusiimye kyatuwadde oba takoze kimala kitegeera kyova tulina okwebaza katonda mu buli nsonga yonna waliwo neyeebaza katonda yamuwonya yali agenda kufa naye bwe yawona bwati engeri gyeyebazamu kati abasinga nga bamulabanga omulabe ye gye bamujja amanyiyo naye nga yali mubanda wa ku kyalo naye nga yamala tutunula mu bayibuli omwo basajja bangi katonda abaira wene baneena abagenge it's a very good example yawonya abagenge bali 10 omu yekka wamula bwe yadda neyeebaza katonda yamugamba olaba okomyewo neweebaza genda owonekire yayongerako akaddala kati olwo bali amwenda abatadda ndowooza byaddamu ne bibakwaga kiba kirungi nnyo era okwebaza n'olaba neewaka muzadde otasobola sasula otamwebaza olaba omwebaza oyo golabako obulamu mutwerabira ofumbya jjajja nga tuzzeeyo olw'eggulo tubulino tumaliriza okulya najo nagamba niyoze ntonakola kikafina netwerabira okudukawo zawera sawa 5 kumbe kamuli tewali yaddeebaza yakitugamba tuleti nga ate tetukyasobola fukamira mwewebaze ngomuli mwayizeku kati enkeera tondayo tafumbye enva nenga kimanya akikoze kasoso kuba mukabada mwalimu enva nemmanya obuteebaza bweggulo bwe twakoze ola ne muzadde wo omwebaza n'omugamba neyanzime nawulira omuntu asobola okujja out of glory sasanze njala kirote nkumaca tewalidde olusi kusomera osiyo njala babakala akase olunaku lulamba olina nyako njasitino sonaka bagenda okufunemu naye ozadde banange webale taata n'omulabanga katonda wo obola kusinza kyamazima okwebaza omutonzi bingi example gye tuyinza okukozesa ku kintu ky'okwebaza abasinga bebalabanga ebinene ndowooza bugagga mamotoka naye mukama atukoledde bingi bannaye tuteeke naye sooka olowoozeemu webaka ekiro omanye abamu twebaka bubi emirimu gitadde ennyindo ziri open okugulu eri kugamba nokeera ku maca nga tewali kisaanyi tewali musota tewali akawuka kayingidde ennyindo akati mu lunaku lumu twakola ki twayebaka naye ebintu byekyali enjuzi bako ne garage ezawasinga garage ngeri open widely open nenga fenna twebasa nga jjajja sijja malina okwebaka nga teyinza kubaka gatekebedde enzigi kwolo teyazikebera naye twakera ku macanga luli nenga tewali yadde yagamba ekyaddala mukama gyali gye statement gye yakola mulema ndo mukama byatuleetera nogamba why me why this no kibuusa n'amaaso notakifanako abamu bafeiringa okwebaza wafunye accident muli no regret nga lwaki nze lwaki ki naye nga tomanyi nti banja baba mukimwani ne batawonya ne bataziwona naye gwofunye accident kale mukama akuyambe menyeseko omukono gwo naye nga gundi just yafuna accident teyafunako kanubule konna era ali mutanga Thanksgiving na ekintu ekimu ekyahappeningako mu bulamu bwange up to now kyakitestifanya mukama ekyaddala yes nali once nasomerako it was Kasaka secondary school bakaonawo tubajjukira ku mawulire mmwe kakati incident yatuukawo singa room eyo gye gundi yasooka ku waggulu singa nalimu nange ndowooza sandi naye yo wagimanyako oba oli wano saagimanya nange ekyayingire mu ensomero kulikayo mukwano nga tetunaba kufundikira sho yaffe nakoyo bannaye kamba byewo story emu kyamazima nange nzi naye simanyi kwebaza naye we nayigira we wano olaba abantu abasinga bagwa ku bubenje baba kuza accident n'afiirawo namenyeka nakola biki naye
olunaku lwano yafuna accident Ani? mama Mamiwo. talina kyo yafuna ate the same time ne jajja we yafa yafuna accident teyayikawadde kasaayi teyakola ki naye yafa ngamba olaba maama awo nekitegeeza kyalina ebyokukola bingi ate mukama nenga mukama nemuga era munkumira emyaka bufukunya kyova olaba nve mabega nga ngamba bannange tuyige okwebaza mukama olw'obutini bwatukoledde kwajja okujja amaanyi agongera ku ebyo ebikola ki byetulina nga tufundikira show yaffe bannange mwebale kutulaba Ndowooza ssaawa za lunch twebaze ebyokulya bye tugenda okulya muzibirize twebaze oluvaano tulya bulyo tuwe essala y'ebyokulya Katonda wange taata ow'ekisa tukwebaza olunaku lwayo kitange twebaza puroguramu eno leka bagifunyemu omulama mukama ebayigirize era ebayambe n'ekyokulya kye tugenda okufuna leero mukama Katonda leka kibeere kya mukisa amiina ensonga muyige okwebaza Katonda bye